yes tebanyima kadi ekiriwo kiri nti Nuup yayingiramu omusege gw'ettabu mu byobufuzi gweta DP Block. Nuup yali empadde kadi omulundi ogwasookera ddala era DP Block negizanyisa weetu ne baddamu ogwasooka tebampita ku vetting ne ngendayo nzekanzeka ngenda okusanga bavetinga ne banvetinga kati guno ogwaddako kunoonya stamp nagamba ate tugenda kudda matuveting era still tebampise ne manyira ddandizo kera kumakya okusika ne Nuup omuguwa akedde ku makya n'agisonyiwa asinga kubanga saawa zino kyekibiina ekikyasinza okuba nti kirina abantu abalowooza change tekifa ku kiki ndowoozayo noba nendowoozayo ng'omanyi nti oyogedde ekintu ky'amazima abantu bagala kintu tebagala kuwuliriza sayidi yo bagala kuwulira sayidi y'ekibiina egamba ki so obatampise ku mulundi ogwokubiri nengamba sijja kubeera kyetwala bikasa ngenda nga netwala kansigaze nga nkeera ku makya okuwa platform yange Bobi Wine ne ku radio ngambe Bobi Wine ngejja okuwa kwa president naye sijja kera ku makya kugira ku kadi ya Nuup no si because njikiririzaamu ebigendererwa byabyo naye abantu abagirimu n'abantu abagikozesa okumalamu essuubi abantu ba individual ba politician abato olusi n'abalala ab'enjawulo yekyasinza okuba embi kakuba ekyokulabirako ewaffe baagabye kadi ya meya ne bagitimba n'okutimba ku official page ya Nuup nagenza okuddamu okuwulira nga bagamba nti ate tulina okuddamu okukola balina okuddamu bavetinge buto gwe bagiwadde tagiina okitegeera kyotegeeza nti there is a confusion eri mu system ya Nuup confusion eyo ereetebwa abantu abayingiramu abalina ebigendererwa byabwe ebirala ebyokusigaza ebikulembeze jjukira nti no ewaffe gye ngenda okwesimbawo ekibiina kibaita DP kyekibadde ekyamaanyi naye wotunulya DP ebaddemu emyaka 15 naye terina kirungi kyekoledde Buganda division yaffe terina kirungi kyekoledde ebyalo byaffe just kuteekamu ngamba tukatubeeremu tunyonyonye tugende instead okolera omuntu wa wansi omuntu akeera ku makya nakusindika mu ntebe eyo tebamufaako bamujjukira nga akalulu kali kumpi kutuuka okitegeera so nze nengamba sijjakera ku makya kusika muguwa kangendere kuba independent nanze nzize nkakasa abantu okuva ku famire yange mama wange ne tata wange mama wange yaŋŋamba siribeera wakabi tata wange yaŋŋamba ndibeera feria ne trust me on this ne muntu tata wange gyebase I think ebigambo byamulya ye kenyininyini mama wange yaŋŋamba sirina kirungi kyendikola mu nsi trust me on this mama wange ne wampulya ku radio muli mu mutima yejjusa ebigambo byaŋŋambanga nga ndi muto ne ku mulimu gye nkoze ebbanga lyonna bakasuku baana bato ku radio eyo fewa kumamu abantu bagitandikako naye nze kyengenda okugamba kino nti si buli muntu yenna akwagala mu kitundu w'obeera ate nga wensi weetambula nti abantu sente zibeerabiza ne muganda we sente zisobola okwerabiza maama wo sente zisobola okwerabiza taata wo sente zisobola okwerabiza omwana wo kati nze kubona bonna abo sina kugwempita taata sina kugwempita muganda wange twesanga ekitugatta mu zindaalo gwe twogererako ekyo si kikulu abakeera ku makya okundi campaigninga ne Yesu yalina abayigiza 12 naye abamulyamu olukwe yali abeera nabo okitegeera naye teyava ku mulamwa gwe yatuukiriza ekirooto kye taata we kyeyamusindika okukola kukyusa nsi ensonga kikyasigala tumwogerako wabanga abo abakulu ababiri bali against me I don't sifaayo kyenfaayo gyensula si gye basula kyenfaayo kukolera abantu bange ab'obunnamwaya kukolera bamaama ab'obunnamwaya kukolera baganda bange bavubuka bannange ab'obunnamwaya kukolera bataata bange ab'obunnamwaya kyesinga okufaako nnyo wabanga bakedde ku makya babasende 2 wempulira muntu okoze naye ebbanga lyonna n'ogenda ku makya n'okozesa erinnya lye ekiga akugizibwa nti takkirizibwa kwesimbawo mu kitundu gy'ava nga naye mu kitundu mwava yagulamu ennyumba eriko komishoni emukkiriza okwesimbawo eriko komishoni terina wegambira tino gwalina erinnya we litokkirizibwa kwesimbawo weruti yes angamba ngenda nesimbe gye nazaalibwa naye nze nali bangoba bakanga n'emyaka 8 nenkulira mu kisenyi neva mu kisenyi nze muntu atatunya nnyo bad energy tuna nnyo the good side of the people side ennungi omuntu aba alina energy embi mwewala nnyo era ku radio awo sijja kulimba njogerako n'abantu batono nnyo njogerako na Bina Baby Prosipatra Samu Gombya Justin Nantume bosi waffe abasigadde si nnyo because sagala kutta mwoyo gwange w'omunda omanyi buli kimu nze omuntu akeera ku makya okuvaako mangu nekumakuma nnyo nenga Mukama Katonda njigiriza engeri gye nnyinza okulwanamu n'obusungu bwange nina obusungu bungi nnyo okuva mu buto bwange n'ebintu byenwana bingi nnyo nabyo naye ekingumya kukeera ku makya okufukamira ku maviivi gange nenga Mukama njigiriza engeri gye nnyinza okulwanamu n'okwogeramu abantu po obuvumu nze nali sowakeera ku makya kutunira mu kamera nga nina ensonyi nnyingi
naye katonda mwebaza agenda akyusa buli ddakiika buli sekende eyitawo. So situnuulira nnyo bibi abantu bye bandowoozaako, ntunuulira nnyo ggoolo zange, naye mba nga ngudde mukwano nze asooka.